my phone is my life. Chobana 24/7 we Down to Camille to Sally. era bwe siba online. Kotwala wa Kraija. Now I choose it, you say the gamble. My phone is my life. Alimpa uliro otya kati okubanga kati at least yotambula muko. Kuba seminti era nga tugenda kubera tufunamuko kukumba Ebikeyogera nnyo. Obulamu bwange tebubadde bubi nnyo ate tebubadde bulungi nnyo olw'ensonga nti sisobola kukola bintu nga luli bwe nali mbikola, nti mbadde sisobola kutambula nga luli bwe nali ntambula, naye ng'ekyebbeeyi mbadde nakyo nti obulamu mbadde nabwo nga n'ebintu Mukama akyabinkoledde bulungi. Ebimu ku bintu ebizibu okukuuma be bakyala naddala nga tuli mu mbeera enzibufu abasajja. Omukyala kati nakawere mubadde mu communicatinga oba just wafunye bufunyi mawulire nti azadde? Omukyala namuwasa omwaka ogwaggwa mu mwezi gw'okuna. Okuvaako olupaka n'olwaleero tuli ffenna wano. Omwana yazadde mulenzi yazadde muwala? Omwana baby boy. Amannya? Amannya twamutumye ayina byonna loading. Amakulu kitegeeza nti ayina byonna loading. Ofuna amawulire ago osooka kubira kwani ku ssimu kuba eŋŋanda, maama, sister, uncle? Nasooka kubira mami enzizaako daddy. Mami gwasooka kubira? So tubuweemu ako ku reaction ye abasinga bakitwala bulala? Batya? Bakitwala bulala wakati wo ne mami, naye so tuweeko ku reaction ye ng'omaze omukubira akasimu? Manyi maama nzeko omulenzi gw'ayina era nze first born we. Kati bulijjo alinda nnyo okulaba omuzzukulu w'omwana omulenzi era yabadde musanyufu nnyo n'amutuuma erinnya eryo ly'owulidde. Bulijjo Alimpa toli Muganda kuba erinnya bwe tuliwulidde. Ndaba wano waliwo comment nze n'agamba yii erinnya nga tetulitegedde. Nze ndi musajja wa Westana, ndi musajja Mukiga, mami wange Munyarwanda naye nga nazaalibwa wano. Okubeera taata gwe kitegeeza ki gy'oli oba okitwala otya? Kitegeeza kinene eri obulamu bwange, ne kitegeeza kinene ne mu birowoozo byange. Essanyu ly'okuzaala ssanyu terinnyonnyolekeka. Ye first born oba ng'omusajja wali wasigadde ensigo? Ye first born. Osobola kinnyonnyola otya kwali atazaalangako essanyu eryo? Essanyu eryo
atazaalangako nyinza mugamba ki naddala mulembe nga guno agwowulira era gulaba ku social media ogudobonkanye mu mbeera z'obutonde. Nze nga nze omuntu njogera kimpulira simanyi balala naye nga nze ndi musanyufu era mmanyi nti oyo ye musajja owa ddala. Baby wa bbanga kituyinza okuba ffe tulabye nti ozadde kati nga wakwekadde ekyama. Baby bamuzadde nga 15 omwezi guno. Kyabika abamawulire tulina kye twakola zenaku mukaaga. Twategedde recent naku 2 emabega. Yo mukyala maama w'omwana ali mu mbeera ki kati agamba nti maama w'omwana ali fayini talina tabu. Ogambyeko nti omukyala wamuwasa last year ebyaffe ebyekivubuka oba okugira kwennyini okw'abazadde? Twagendera ddala waka ne tukyala ne bamutuwa mu butongole. Mukadde ke mwagenderamu nga ye Ronald Alimpa owa lusuku lwa seminti oba mukadde kali akalala? Yono yennyini Alimpa owa lusuku lwa seminti. Bakikola kagenderere fo tuleke emabega? Just mwentu bwe nali nkyagala nali mpulira nga ntuuse. Tetwalabako yaddeko bifaananyi lwaki ebintu oyagala obikuumire mu kyama? Kati nze ebintu byange ebimu si musajja nnyo wakugira nnyo bwe nti. Alimpa, Maama Fina kyamuwuliza? Maama Fina ndudde akabanga nga simuwuliza. Olowooza lwaki? Sirowooza nti lwaki, just nkimanyi nti ndi mulwadde. nagana amawulire tunagamutegeezaako ag'Ezaadde. Amawulire yagafunye dda, yagafuna dda. Basitanga mmwe oba basereebu ebintu byammwe tebibula mu kamera kijja kitya nti nno gwe twekanze bwekanze nti wafunye Ezaadde tetwalaba ku bifaananyi nti oba bya baby shower twekanze bwekanze. Kati ffe ebintu byaffe twabikoleranga wano omanyi abantu tuli banjawulo. Waliwo anyumirwa TikTok, waliwo anyumirwa YouTube, waliwo anyumirwa ki. Kati nze bwe ntyo bwe nkola ebintu byange mpola mpola. Jjajja w'omwana omukyala yazzeeko okulaba ku muzzukulu. Jjajja w'omwana tannaba kujja. Bakubeereddewo mikwano gyo? Abantu bambeereddewo nnyo paka n'olunaku lwaleero. Tebakweyigaanyiza? Esente tebabulamu n'abaali tebakkiriza ku mulembe gwa Yesu era baaliwo bo tebabulamu naye ng'ate babatuufu bambeereddewo okulamu. Ani asinza okubeerawo mwene embeera? Sisobola gamba nti oba ono wabula neebaza abantu bonna abambeereddewo. Ebbanga lyonna Alimpa agenze mu ddwaliro omukyala tavuddeewo. Nazaala avudde ayogedde bijja omukyala tavuddeewo. Kintu ki ky'ogamba mukyala wange yali avadde Ezaadde naye ekyamazima kino wakikola? Nze byonna nabikoze. Nze okugamba nga kakati ngamba nti ate okundabira omukyala yazadde. Kati kugamba byonna yabikoze byonna. Alimpa, memories ki zojjukira abantu baali bakwogereko n'onyi bwe bafuna akabenje nobeera mu nnyumba y'emyagalo okkaaba amaziga mulaba kasi kituufu kye boogera abantu? Abantu bayogeranga bingi naye just ekyalinga kale nga kiringa ekinkwatako. Abantu baali bagamba Alimpa yasajja serious. Kyo wadde nali soogera mbalala naye nga kinyigamu ng'omuntu eba si kituufu. Nga bakijja kuki okulowooza nti basaddaasi olowooza? Abannayuganda balina endowooza ez'enjawulo zisobola kutugamba nti lwakijja kuno oba kuli naye kyomanya nti bayogedde bingi naye mu byonna bye bayogedde ekyo kyokka kikyalinga
kyenteeka ku mugogo n'ebirala byonna tebindya byakima byonna byonna ebyo bakubye tebindya. Lwaki ovakaminga oki ekyo okikakkanya? Ate wali nzimanyi Katonda wange era bwe mmanyi ebirala sibimanyi. Kati nzira bwe nasabanga era nga gwenjogera naye wali ofunyeyo obudde n'ogendako okukyaliyako ku bijja by'abantu abafa wali nabo? nze siwonanga ssebo siwonangako era wiiki eno niwedde mu ntandikisiriza okutambula timbeera mu kifo kimu nga ntudde nebaka kya bugazi sikyukangako okuvako olwo kati ngenda myezi 6. Alimpa obadde tokola okuba lwafuna akabeera naye omuntu ayinza okwebuuza Alimpa abaddewo atya ye aspinninze sente nga mmeka ku kubeera nti lwenaawe atuuse ku mbeera kubanga ayimirira? Ekisinga obukulu si kuspendinga kuba ssente wabula ekisinga obukulu kumanya Katonda. Singa omanya Katonda buli kimu kisobola okwanguyira. Kati nze muba obudde byammwalira muba obudde byammwalira Katonda bingi byankoledde. Treatment eyinza okubeerawo nga tugamba nti waliwo abalwadde abamu agamba nti olunaku nspendinga ssente bwe ziti okusinziira ku mbeera gyendimu. Ng'okubulwadde bubadde bukuleetera spending how much sente zange zenspendinga zisobola zogira mu kamera kubanga nyingi nnyo. Ziyinza okuba nga si nnyingi nnyo nate nyinza okuba nga kisobola nakuba nga nzimanyi. Alimpa omukyala obadde otambulanga naye mu shows ez'enjawulo ng'abeera naawe essaawa eno nakawere ogenda mukkiriza okubeera nga addamu okutambula naawe nga mbadde mutambula ekiro? Singa anti kati ssaawa zino nakawere ngera buyogere nava mugala nakawere ne bakwongera akabanga akalala oba tekannaggwako? Akabanga tekannaggwako nti kati kino kye bazimba tuzimba ggumba ppya tetwateekamu byuma. Kati tuzimba ggumba ppya era ssaawa zino bampadde emiggo kati natandise okutambulamu n'emiggo nga tebankutteeko. Okyafuna obujjanjabi mu ddwaliro lyerimu era? Era obujjanjabi mbufunira ddala mala wiiki nenzirayo buli luvannyuma lwa wiiki. Endongo omuyimbi kizibu okugyesonyiwa ne bwaba mbuzi butya. Alimpa stage okyazirinnyako? Stage nzirinnyira ddala akuba obuzibu bwe mbadde nsinga okusanga wano nga banninyisa ku stage nti baba bansitudde kati mba neeraliikirira okugwa. Oluusi ngenda ne ku stage nga sirina bulungi vibe olw'okuba nti bansitudde busituzi mu bbanga. Tomisingako ko ku buseera nga buli bwafunanga nga kati bakwatirira bukwatirizi oluusi okupafomingira abantu? Obuseera obwo sibulowoozaako nnyo kuba sigamba nti nazaalibwa bwe nti kati nkimanyi nti budde bwonna ngenda kuddamu ntambule. Waliwo abantu abatambula mbalaba mu ddwaliro we bajjanjabira begayaze wabali baawo. Obulumi si bungi nnyo si bungi nnyo kuba kati kugenda kuwona. Kati wafunyewo essuubi y'okuddamu okutambula ssaawa yonna omiggo lugisuula wansi? Ssaawa zino kindifuna okutambula buza atakiraba naye nze ku lwange ndowooza nti ndi mukutambula. Kaawonawo olingino bwewazzeemu okutambula kifaananyi ki ekyakujjidde muli? Ekifaananyi kyange sala yange yakubona mbateekeko endongo ezitowa ekigendererwa kyange era nzikimba ndowooza buli lwensimba omuggo.
Okumala eddakiika nga mmeka oba ssaawa? Abiri ku asatu. Omukyala atugambye obuzaako ng'omwezi gumu n'emiggo ogiteeke wale. Kati bino byentambula byabwe nakitegeeza omwezi oguggweerako ngenda kuba ntambula nga bali bendaba abalala b'eddwaliro. So mwezi gumu tusobola emiggo okugisuula. Ne bwe tuba tetugisudde naye nga nze nsuubira nti ekigendererwa kyange ekyokuwona mba nkiraba bwe kituuka. Wamala n'okuba olumbo lwebaza Mukama okubanga gwe omukubakaawonawo bw'obanga olimba walufulumba abaluyita onyenyangamu oba nduyita onyenyangamu ndukoze oluvannyuma lw'okubanga nagwa era ne vidiyo twagiteekayo nga ndi bwe nti mu kagaali. Banno mwali mu lugendo olwavaako akabasa kano abangi ku bo bambi bawumule mirembe. Wali ofunyeyo kokadde okugenda okubagizaako ku famire zaabwe? Nze sifunangako kadde olw'ensonga nti sitambulangako. Nze mbeera ntudde nga bondaba wano era tebansiibulangako. Just eddwaliro nalikoowa nensalawo nenzija nembeera wano. Alimpa twawulira nti management y'enkadde tokyali nayo, ani manajawo kati? Ennaku zino nkolagana ne manager Nobati. Okolagana oba ye manajawo? Enkolagana kyekisinga ekyo kyoyogera.